kisuuliridde gwe n'ogamba be bamanyi nze ekikulu nsaala ekikulu nsiiba ekikulu nkola sadaka ekikulu nkola ki ebyo byonna byonna osobola obikola naye kintu ekigenda otukaaba yawma alqiyama amaziga enneeyisa yaffe enneeyisa egenda tukaabya amaziga kyobulaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabuuza basahaba ekibuuzo kyali kyamagezi nnyo naga abasiraamu mumanyi omuntu gwe bayita omwavu lunkupe mumanyi gwe bayita omwavu bamuddamu nti almuflisu fiina man la dinara lahu wala dirhamu wala mataa omwavu muffe ye muntu atalina dde 10 kya dinaari talina feeza talina golodi talina na bintu birabibwako ye mwavu nabbi n'abagamba gwe bayita omwavu gwe bayita ki man yati yawma alqiyama ye muntu agenda okuleetebwa ku lunaku lw'enkomerero bi amal ng'emirimu gyemirungi wallahi nsozi bw'otunula ku swala masha allah tasurru nnadhirin bw'ozitunulako bw'oti owulira boga nti awo ye munnaffe ayiseewo bw'otunuulira ebisiibo bw'otunuulira saddaaka zazzaakola naye allah agenda kuleeta abasimbye emabega we layini ng'ekoma kuli bw'otunula bw'oti nga bakusimbyeko layini sigamba nti kalulu bakuwagira ogenda kwesimbawo wabula bakusimbyeko layini olwoza baagala ki nabbi yagamba kad shatama hadha olina gwewavuma naye mu kumuvuma tewamanya nti swala gyagenda okutwalako olina gwewageya mu kumugeya tewamanya nti alina ekisibo kyatutte olina gwewalyazaamaanya tewamanya nti obulyazaamaanya bw'okoze alina ibadaati zagenda okwetikkako allah subhanahu wa ta'ala abalagire nti buli omu akole ki yogenda nga ojjako gende nga mujjako mugende nga mujjako lwaki bakujjako emirimu egyo gyonna lwaki bagikujjako bagikujjako lwa nneeyisa kubanga bw'ogeya omuntu eyo empisa si za busiraamu bw'otambuza olugambo ezo si mpisa zaki za busiraamu okuvuma si mpisa za busiraamu okulyazaamanya si mpisa ya busiraamu kati omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti hatta idha faniyat hasanatu emirimu gyo gyonna bwe gimala okuggwawo emirungi kyokka ababanja bakyaliwo allah tabaraka wa taala sirama bamugaye nti tumubanja ate emirimu giweddewo sola ziki tewakyali ababuuze mwe temuyinaayo mazambi temuyinaayo mazambi mugamutikke bakutikka amazambi kyokka nga akutisse ezambi yakola ekikolobero kyali kinene naga kino kankyejjeko bw'oba nga gwe ogenda okwejjako wejjako okyolowooza wanje olondamu akatono ke wejjako ku nkomerero ya byonna bamutikka ebibi ekisinga okutiisa bajja kukutikka ezambi ly'obubbi bakutikka ezambi ly'obwezi oli akwata ezambi oba lya ddogo alikuwe oba oli akwata babikusseeko bwe bamala obbikussaako thumma yutrahu fi nnar allah alagire nti mukwate mukanyuge mu muliro oyo twala
lwaki bakututte mu muliro jamaa? Wakoze eki? Enneeyisa yo teyabadde nnungi. Enneeyisa kibolaba abagezi baagala nnyo ababageya, baagala nnyo ababoogerako, era ku lunaku lyojjaga nti singa nafuna bawerako abanjogerako, kubanga Allah baba akwagala akussizaawo bakolera emirimu, bakola emirimu nga gijja ku akawunti yo, n'osanga akakuukuulu k'abakyala nga batudde naye nga balina gwe baliko, buli omu amugabanyizaako, twala kino twala kino twala kino twala kiri twala kiri, ne muvawo nga mumukoledde olunaku, ate nga naye abakoledde, kubanga naye abawaki mugabane ku ebyo. Omu ku bayivu yagamba, singa twali bagezi twandibadde tugeya nnyo bazadde baffe, twandibadde tugeya nnyo abaki? Bazadde baffe abatuzaala. Kale muganda oba mwannyoko oyo mwogereko, kubanga oyo bwatwala esswala yo tekikosa nnyo nga bwegenda okubanga etwalibwa ate omulabewo gwali toyagala, ate yatutte ki? Kyobulaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akulaze mu bigambo bye, empisa kigambo ekisinga okuba ekikulu ennyo. Yatugamba Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya, mbalayirira mazima omuntu akyasinga okwagalwa gyendi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawma alqiyama, omuntu agenda okuba nga ntuula ku lusegere wano ku lunaku lwa ddi. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, ahsanukum akhlaqa, alijja nga yasinzizza empisa ennungi yagenda okutuula ku lusegere okumpi ne Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti naye abantu abagenda okubanga batuula wala nnyo ne we ngenda okuba, ate nga abantu abo sibaagalirako ddala, omuntu abasinga okuba n'empisa oba emize etagenda kusembera wali Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Omanyi kitegeeza okuba okumpi ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam, okutuula okumpi ne Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wallahi kyabbeeyi, naye teri kijja kutuusaawo okugjako neeyisaayo empisa zo. Tulongoose empisa zaffe wakati waffe ne Allah, wakati waffe n'abantu betuwangaala nabo. Olaba obusiraamu bukulagira okweyisa obulungi, hatta n'ebisolo, n'ekisolo nakyo bakubiriza oweyise ki? Okimanyi bulungi tikapa gy'olina awaka bw'oba ogyeyisirizaako obubi esobola okukutwala mu muli. Mwali mugiwuliddeko hadithi eyo? Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waliwo omukyala yayingira omuliro fi hirratin, ay bisababi hirra, ayingira omuliro naye ng'ekimuyingiza omuliro kyali ki? Habasatiha, tainaamu rahma, yakwata kapa n'agisiba, tagitadde kunoonya mmere, taginoonyereza byakulya, hatta matat, kapa neefa. Bwefa Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba Allah yasunguwalira omukyalo oyo okukkakana ng'ayingiziddwa ki? Enneeyisa. N'ekisolo kyolabanga ekisolo ekitwogera bw'okyeyisirizaako bubi kiyinza okufuuka ensonga egaana okuyingira ejjana. Olunaku lumu Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali mu kibuga Madina,
eŋŋamiya zizimu ku nsolo Allah zayogerako. Eŋŋonvu etalina mutawaana naye ate bweba etabuse eba etabuse. kati olunaku lumu eŋŋamiya etabuka mu Madiina, basahaba bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulallah al ibil al ibil al ibil, duka. eŋŋamiya yatabuse dda, duka. nabbi yayimirira, bwayimirira eŋŋamiya nejja nabbi wali ayimiridde, neddira omumwa gwayo negussa kutu kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ekaaba n'amaziga. mwali mulabye ku nsolo ekaaba amaziga? temugirabanga? mulabe bano abatambuza ente, temuziranga zikaaba. ente agitadde ku kimotoka ekaaba n'amaziga, golooza nti tegayina nsonga lwaki gazze. netuuka n'okuwa akabonero nti ekaaba naye nga gwe toyina rahma. nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agiwuliriza, bweyamaliriza netambula. nabbi n'abuuza, man sahibu hadha al-ibil, eŋŋamiya yange. nvubuka naga nti eŋŋamiya yange ya rasulallah. namugamba eva kuloopa. eŋŋamiya eroopa nyiniyo mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. naga ogikozesa emirimu mingi, tekisooka. ekyokubiri, n'ogituma ogikozesa emirimu mingi, n'ogiwa obumere butono, ogimma n'amazzi. n'ebyo nabyo bagenda tuvunaana. nabbi kyaba aleeta ekigambo ekyawamu, ittaqu llaha fi hadhihi albahaim. basiraamu mutye Allah ku bisolo bye mulabanga ebitoogera. wallahi oyinza okulowooza osaala, oyinza okulowooza osiiba, naye nga ekigenda okukulemesa ejjana kisolo kyolina waka. okikuba omugere kikoze eki? tewali. abamulunda nkoko, abamulunda embuzi, abamu bazitwala ku ttale, tagiwadde mazzi, nesiba olunaku lulamba mu kasana. gwosobola okusiba mu kasana bwoti olunaku lulamba nga tonywedde mazzi? obusiraamu tukubiriza okuba n'empisa ne rahma. mpisa kiyingiramu ebintu bingi, rahma, kusaasira, kola ki, ebyo byonna byonna bigwa mu kiti kyaki ky'empisa ennungi. omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba, mwenna abasiraamu akyabasinga okuba neimaani ejjudde, akmalu lmuminina imanan ahsanuhum khuluqa. akmalu lmuminina imanan ahsanuhum khuluqa. yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omukkiriza akyasinga okuba n'obukkiriza obujjudde yabasinga okuba n'empisa. yabasinga okuba neki? abasinga okuba n'empisa yabasinga imaani. ne bw'oba osaala, ne bw'oba osiiba emirundi 1000 nga toyina adab, toyina mpisa, toyina imaani. era ekyaga nti toyina imaani, ne ku nkomerero bakulaga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti akmalu lmuminina imanan ahsanuhum khuluqa. omukkiriza akyasinga okuba ne obukkiriza yabasinga okuba neki? n'agamba nti wa khiyarukum khiyarukum linisaihi khuluqa. nabbi kyava agamba n'omuntu asinga obulungi mu mmwe, kino yali akyogerera mu baami, omwami asinga okuba omulungi mu baami bonna ye mwami
asinga okuba n'empisa eri mukyala we. Yensonga lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba abasiraamu, wa ana khairukum li ahli, mwenna abasiraamu nze mbasinga obulungi. Lwaki? Kubanga nze nsinga okuba n'empisa naddala eri abantu bange. Nabwe kityo okumanya ibada eno yali nkulu nnyo ey'empisa. Waliwo n'edduwa za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yakozesanga okusaba Allah amulongooseze empisa ze. Allahumma hassin khuluqi kama hassanta oba hassinu, Allahumma kama hassanta khalqi fahassinu khuluqi. Allah nga bwe wantonda mu kifaananyi ekirungi nga ndabika bulungi, nkusaba Allah olongoose n'empisa zange. Allahumma hdini li ahsani al akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ay Allah nkusaba onnuŋŋamya eri empisa esinga okuba ennungi. Teri yasobola kuluŋŋamya muntu kumuzza ku mpisa nnungi okujjako oyo Allah gw'ofudde nga wampisa nnungi. Yensonga lwaki ne mu Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yawaana Nabbi wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam namugamba nti wa innaka la'ala khuluqin azim. Bwe Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam oli muntu wa waggulu nnyo mu nneeyisa, mu mpisa. Badde njala tukoone kuzimu ku mpisa ezitukubirizibwa mu busiraamu. Kuzimu ku mpisa ezitukubirizibwa mu musiraamu mulimu empisa gye bayita as-sidiqu. Empisa y'okwogera amazima. Empisa y'okwogera ki? Amazima. Eyo yo Allah aba agikuwadde, bingi aba abikuwadde. Kuzimu ku mpisa ezitukubirizibwa mu busiraamu empisa ya as-sidiq. Sidiq ekozi kitegeeza ki? Okwogera amazima. Okwogera ki? Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidiq. Basiraamu bakubiriza mwekwate ku mazima. Eyo mpisa muzimu ku mpisa ekuŋŋaanya buli kirungi kyonna. N'agamba nti kyembategeeza inna sidiqa yahdi ila albir. Buli lw'obanga oyina amazima wallahi okola birungi. Wa inna albirra yahdi ila aljanna. Okukola obulungi kukutwala mu jjana butereevu. N'agamba nti mazima omuntu asobola okwogera amazima n'abanga emboozi zo zonna aluubirira kwogera mazima hatta yakuna siddiqa, okutuusa lwawandikibwe wa Allah nti oyo mwogezi waki. Ate n'agamba nti mwewala okulimba. Omusiraamu takola ki? Bwe kiri oba si bwe kiri? Mukakasa bwe kiri? Yagamba sallallahu alaihi wasallam mwewala okulimba.
kubanga obulimba ye maama wa buli kika kya zambi mu nsi. Teriyo zambi likolebwa mu nsi ya Allah eno okujjako nga liyita mu bulimba. Buli zambi erikolebwa liyita muki? Mu bulimba. Buli zambi gwe tula wansi olowooze ofumiitirize buli kika ky'amazambi abantu ge bakola ojja kwelaba nti gayina akakwate n'okulimba. Kiwala nabbi yagamba nti omuntu asobola okulimba n'abanga emboozi zonna ziba za bulimba n'atuuka n'okuwandikibwa mu maaso ga Allah nti oyo mulimba, n'abantu nabo ne bakimanya nti oyo muki. Bw'owuliranga abantu nga baga nti oyo mulimba, weesabire nnyo, weesabire nnyo. Kiba tekitandikidde wano wokka, fayiro ziba zivudde waggulu ne zikka mu nsi nti oyo mulimba. Twewale nnyo obulimba. Empisa ey'okubiri, al amaana. Al amaana kitegeeza obwesigwa. Nabbi yalina ebitendo bimeka? Bibiri. Ekitendo ekisooka bakiyita as-sidqu, yali waaki? Ate al amiinu nga muki? Mwesigwa. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ku bimu ku bintu Allah byagenda okusooka okujja mu umma mu bantu bakiyita al amaana. Al amaana obuki? Obwesigwa. Ng'osobola okutambula ekyalo kiramba ng'onoonyako omwesigwa nga tekuli. Ebyo bimu ku alamaatu saa, kubonero bwaki? Nabbi yatugamba basiraamu, addi al amaana ila man itamanaka. Omuntu munno bw'abanga akwesize n'akuteresa tuukirizanga amaana. Ate oli bwakukumpanyanga wala takhunu man khanaka, tokumpanyanga omuntu akukumpanyiza. Tokumpanyanga omuntu akoze eki? Kankuwa ekyokulabirako. Waliwo omusiraamu wamuwola sente zo mitwalo 10, mitwalo emeka? 10. Bw'omala omuwola emitwalo gyo 10 omubanjizza aganya okukola ki? Okusasula. Laba ofuna omusiraamu omulaga nti gino emitwalo 10 gintwalirire gundi, abadde amanja sente ze. Ozimutwalira oba naawe weesasula? Wangi? Weesasula, si bwe kiri? Nabbi agambye tokikola. Tokikola. Kwata emitwalo 10 ogimuwa. La takhunu man khanak, akukompanyiza tomukompanyanga. Mumanyi lwaki? Kubanga bwe naazikumpanya ajja kusinkana oli eyakoze eki? Gundi namuwadde sente azikuwe, ayi nga sinnaziraba. Laba nawe bakubamu ebituli, naawe ofuuse mu kyoyo. Nabbi kyagamba kuuma ekitiibwa kyo. La takhunu man khanaka, omuntu bwakukompanya tomukompanya. Ezo ezimu ku mpisa ezitusomesebwa mu Busiraamu. Mukkirize olwakadde insha Allahu taala tukomekereze n'empisa ya beza twogedde ku mpisa ne Allah n'aleeta enkuba. Sawa Allah atufuula abantu ab'empisa ennungi. Sawa Allah subhanahu wa taala Isaba tufunde mana kubayigire, abali mutente mbayo atude simu yandume kubakuwayo bakyala tufunde bana kubayigire, bana kubayigire sekamalize tunasala bujubire tunokusala. Barakallahu fikum. Muzimu ku mpisa ezitukubirizibwa. Abakyala mweyongere wano
ono wajja wajjule wano abakyala batuddawo mweyongere wano mweyongere wano abakyala muyingire eno muyingire musuka batuddawo mweyongere wano obanjo belungereza mweyongere wano wajjule wano batekita abasomesa wonna bajjule mwange bannange batuwa abakyala bali mu byalo musuke munyongere maaso bannange bayitewo inshallah nga tufundikira omusomo gwaffe ogw'olwaleero tubadde kutambulira ku mpisa empisa ezatusomesebwa mu busiraamu nyingi abasinga obungi bwe twogera ku mpisa tumanye ezaffe ez'ekinnansi bwe nfukamira awo mba nnina empisa bwe mba sibuuzizza nga nyimiridde nina ki empisa naye bwe twogera ku mpisa mu busiraamu mulimu ezo empisa zetwogeddeko omuntu okubanga bw'oba wakwogera kakasa nti gw'oyogera mazima ekitali kyangu kakasa tyoli mwesigwa okakase ng'olulimi lwo olufuga terugenda kuvaako bigambo binyiiza Allah bigenda kuba nti bikutwala mu muliro ennimi zaffe okuvaako ebigambo eby'obusagwa ebigambo ebikosa bannaffe tulina okuba nga tukuuma nnyo ennimi zaffe bwe tuba tukuumye ennimi zaffe insha allahu taala kiba kitegeeza nti tusobola okukuuma empisa nabbi n'atugwa ekigambo ekikulu ennyo n'atugamba nti man samata naja omuntu bw'asirika awona omuntu asirise oyo ajja kuwona bw'oba osobola okufuga olulimi lwo n'otayogera bigambo bikosa banno binakuwaza banno nabbi yakugamba gw'ogenda kuwona kiba kitegeeza bw'oyogera ebigambo ebingi mu bigambo ebingi temujja kubulamu kigambo kikosa banno omusiraamu Allah yakuwa amatu n'akuwa amaaso abiri n'akuwa amatu abiri wulira bingi laba bingi neyogera bitono oli ayogere byayogedde omugambe musiraamu naye sola nga zetulina ntono gw'owezaayo zonaagabira abantu ukimubuuze owezaayo zonaagabira abantu nze sibiriimu ebibyo ndeka dukawo naye ne tutuula mu kifo emirimu gyaffe emitonotono gye tulina ne tugigabira bannaffe ne tufundikira nga ffe tuviiriddemu awo tetulina kye tugenda kulaga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo mu bimu ku bintu ebigoba empisa mu bantu eŋŋambo kugeya lugambo n'okukola ki n'okugeya ate ebyo ebibala bisinga nnyo okuwoomera baani basajja si bwe kiri ebyo ebibala bwe biba tebibadde ku lujjuliro ekyemisana tekitambula ekyeggulo tekitambula naye nga wallahi byabulabe nnyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atussemu abo abawuliriza abagoberera ekyo ekisinga okuba ekirungi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo ebyo atusonyiwe ensobi bukendeevu
ate era tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire ekigambo mpisa mu mbeera zaffe zonna nga bwe tukirabye nti emirimu gyonna egikolebwa mu busiraamu gyonna gitambula naki mpisa gyonna egikolebwa mu busiraamu kebe hijja kabe zaka kebe swala kakibe ekisiibo kwebaka kolaki byonna byonna bitambula neki adabu eki empisa za buli mulimu gwonna gwe tuba tukola busiraamu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.